musabe ekirabo eky'amagezi kubanga ku bulamu bwakongerako amagezi ng'owangudde. Nsaba Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu akukola obulungi obutali butono. Nsaba Katonda akuwa ekirabo ekyo eky'amagezi ate agenda gakuwa kubanga mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Ekisiibo kino ekiguddewo omwaka era nga tulina night prayer ku Lwokutaano luno eggulawo omwaka. Nsaba Mukama akuwa amagezi naawe ogawulire nga gazze. Abadde aludde okubeera ne ideas olabe nga ziyiikanga amazzi mu mutwe gwo. Era concept z'onookola ziraba omukisa mu linnya erya Yesu. Eyalokokedde addamu ebigambo bino onyweza obulokozi, atalokoka nga yogera ebigambo bino weerokokera olwaleero. Gamba nti ayi Yesu, olunaku olwaleero ekigambo kyo nkiwulidde era nkikkiriza nga tewali ankaka, nga tewali ampaliriza, nsazeewo okwenenya. Ayi Mukama, neekutulako endagaano zonna era nga naaba mu musaayi gwo, endagaano z'omukika, endagaano z'obwavu, endagaano z'ebusenga z'ebukojja, endagaano ziva ku Adamu ne Eva ez'ekibi ekisikire, ebibi bye neekolera, bye bankozesa, bye mbadde nkoze n'ebibadde mu birowoozo byange, mbyekutulako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era nangirira nti nzikiriza n'omutima gwange okuleka ekibi, okuweebwa obutuukirivu. Njatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama nkuwadde obulamu bwange, si 224 yekka naye ennaku zonna ez'obulamu bwange. Fuga, fuga ayi Mukama, fuga. Sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena, ogawandiika ayi Mukama mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo. Sangula amannya gange gave mu kufa nga ndi muto, gateeke mu kuwangaala. Sangula amannya gange gave mu byonna ebibadde bimpangula, ennyonta etalina mugaso, byonna byonna enjala etalina mugaso, okwaka n'ebirala byonna ebitawanya obulamu, byonna binte. Amannya gange gawandikire mu kuwangula. Amannya gange gave mu bwavu gayingire mu bugagga, gave mu kulemererwa gayingire mu buwanguzi ne mu bujulizi. Ayi Mukama, mpe ekirabo, Omwoyo Omutukuvu afuge mu bulamu bwange ennaku zonna ez'obulamu bwange. Nkuwadde omwoyo gwange Mukama, nkuwadde omubiri gwange, nkuwadde ebirowoozo byange, ate sigenda kudda mabega. Ndokose. Amiina, weekubireko mu ngalo ate zikubire waggulu eza Mukama waffe eyasasula omutango tulo.
how you do it. The way you fight for me, I love the way you handle my situation. I love the way you fight for me. That was